newankubadde omukadde akwasiza ku mmere ye, naye General Museveni akyalemeddwa okukozesa iPod okukwasa Bobi Wine okumutega akatego akagwemu oba okutega Nuupu akatego ekagwemu. Munnange bw'atyo mu busungu kigambibwa okuba nti yalagidde abakikolako ekyokubeera nti nno babadde balina okubeera nga bayita abakulembeze by'ebibiina ebiri mu iPod okulabikako wali ekkololo nakuzi mwezi 18 lunaku lwakuna mwezi gwa 9 n'agamba nti Nuupu temugezaako temukiyita temugeza. Kakati munnange Museveni bw'atyo yaganye okubeera nga ayita Bobi Wine, naye nga ne bwe yandimuyise yalizze kubanga munnange bo baaganira ddala iPod ebawunyira ziizi. Kakati munnange nga iPod party president nga alina okukakasa nti ku lunaku olw'okuna naku z'omwezi nga 18 naku z'omwezi 18 nga meeting erina okubeerawo wali Kololo ceremonial grounds. Munnange olunaku kyaddaaki lwatuuse dda era nga abeesunga okubeerayo mu iPod bapulezidenti b'ebibiina FDC, NRM, DP, UPC, Jema, PPP bwe batyo nga balina okubeera nga ate bakuŋŋaana wali ku kisaawe Kololo mu iPod summit meeting, era nga General Yoweri Museveni mu kapasite ye nga chairman owa NRM, era nga essaawa eno nga bwe kiri nti chairmanship eri rotational, essaawa eno ye chairman owa iPod Interparty Cooperation for Dialogue. Naye munnange ensonda bwe zityo nga zitugamba nti Museveni ye kennyini bw'atyo munnaye ku biragiro bye yagambye iPod Secretariat nga agirambika ku bibiina eby'okuyita ku bakulembeze ab'okuinvayitinga, era bw'atyo n'ategeeza nti simwetegefu nnyo kubeera nga Nuupu eweebwa invitation newankubadde nga kiina kubeera bwe kityo era nga bakimanyi nti bajja kugaana. Kale n'agamba naye era temubawa invitation kubanga n'okutuusa kati bakyagaanye okubeera nga babeera enrolled for iPod membership, baagaana okuyingira iPod nga bwe kiina munnange okubeera mu tteeka tibakabaga. Kakati Museveni endowooza ye nti mu amendment oba mu nnongoosereza ey'etteeka erifuga ebibiina by'ebyobufuzi wano e Uganda okulemererwa munnange okubeera nga weeyunga ku iPod nga memba, kitegeeza nti Nuupu ebeera eri ineligible, ebeera tequalifyinga. Bw'atyo n'alagira temubawa kubanga bwe batyo baagaana okubeera nga sigire kyabwe bagiteeka wano nti ddala kituufu bakkiriza. General Museveni yatugamba nti bwe bagenda e Kenya ne balutwa yatya okutuula ku mmeeza nabo, era yeewuunya nnyo okutuula ne bakrimino. Emboozi nagyo kuwadde jjo mu inaugural speech ye gye yasooka okuwa nga yakalayizibwa wali ku palamenti. Kakati ekintu kye kimu Bobi Wine naye kyagamba Nuupu kye bagamba tebasobola kutuula na krimino ku mmeeza y'emu. Kale munnange olunaku lwakuna naku z'omwezi nga 18 meeting yalumye dda, era Museveni bw'atyo yabadde asuubirwa okubeera nga ayogera ko n'abakulembeze b'ebibiina ebirala Asumani Basalirwa, Robert Mao, Jimmy Akena, Saddam Gaida okukosa ne Patrick Oboy Amuriat. Kakati munnange ensonda ezeesigika bwe zityo nga zitugamba nti ebimu ku bintu Museveni biboogeddeko mu iPod meeting etudde olunaku olwokuna naku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'omwenda, nti babadde balina okubeera nga boogera ku butya poliisi ne security agencies endala biboogeddeko ebyo bwe zigenda okubeera nga zibalansinga wakati okubeera nga
bakwasisa amateeka nga bagoberera Public Order Management Act. Ku sayidi endala nga tebakosezza aba presidential candidate ab'ebibiina okukosa n'abo abeesimbyewo nga ba MP wamu ne ba candidates abalala oba mu ntambula zaabwe anti poliisi ne security agencies endala zireme kubeera nga zitaataaganya butyabe bagenda okubeera nga balambikibwe butyabe bagenda okubeera nga batambula basobole okubeera nga bakampeininga nga teri abakuba ku mukono. Kaakati wano nno muganda wange ogenda okulabira enjega ndowooza bagenda kugamba nti betwalambika sibe mmwe temwaliyo bubikyandoza babagamba kakati gwe bwe mulaba mukole bwe muti temukola muti bano bajja kukubwa bati. Tugenda kuba tubiraba 2026 2025 kampeyini ezo zigenda kuba zakaasa mmeeme era muhoozi yeweera ddanga bwagenda okuba nti nno SFC egenda kubeera so active era ba presidential candidates bonna balina kuba bakuumwa SFC. Kakati munnange abakulembeze b'ebibiina oba ba party bosses era batyo beebazizza nnyo General Museveni babadde beetegese edda buli omu okubeera nga yeebaza General Museveni olw'okukkiriza okugabana akasente ka iPod ak'obuwumbi 45 okukagabana ekyenkanyi mu bibiina byonna ebirina ababaka mu paalamenti era kubanga akalulu ka 2026 bwe katyo kabadde kagenda kuba kabakamula akasente nga tebalina. Kati kino bakikoze nga tebasinzidde ku bamemba bameka oba babaka bameka bolina mu paalamenti nga bwe kibadde kibeeranga. Kakati munnange era ensonga eno ekwasaganyiziddwa bwe batyo ne beebaza nga bulijjo. Kakati ba party presidents be batyo bawerekeddwako okugenda mu summit ne delegation ennene era ndowooza bonna balina okubeera nga bonna ekirowoozo kiri ku kimu akasente muganda wange delegation ebadde erina okubeera ennene. Kakati era nga bulijjo bwe kiba era nga lino y'ensonga enkulu eremesa Bobi Wine okubeera nga yeetaba mu iPod oba eremesa Nuup kye kifaananyi ekirina okubeera nga kikubwa. Kakati muno ekifaananyi kyakubiddwa kifaananyi nga kirina okubeera nga kikubwa. Tugenda kuba twongera okumanya biki munnange ebiriyo mu iPod oba ebibadde mu iPod. Kakati Museveni nga alina okubeera nga akubwa ne delegation egy'ebibiina ebyenjawulo ezze mu summit balina okubeera nga batwala group photo. Ekintu kino Nuup yeegamba nti kino nedda era nga gino Museveni bwe yagaana okubeera nga atuula ne ba criminals Kenya nga bagenze okuteesa nga ye omuyeekera mu kiseera ekyo. Kati ne Bobi Wine agamba nti nedda siyinza kutuula na General Museveni batukubba ekifaananyi akitwale mu nsi yonna yeewaane nti mundaba nze ba opponents bange ndya nabo sirina buzibu demokrasiya atambula mu Uganda. Kakati munnange era nga bo bagamba nti General Museveni abbi akalulu okuviira ddala 1996 abadde nga ajja Bakabbe era newankubadde 2026 akomawo okubeera nga ate yeeyongeza ebisanja kubanga ebisanja twabibala twakuwa ebisanja biyitirivu byakafuga eggwanga lino muganda wange General Museveni. Kale okusigala nga beewalira ddala okugenda mu iPod meetings omuli ne summit, kino kiba kitegeeza nti Nuup obuwumbi buno 45 bwe bagenda okubeera nga bagabana ekyenkanyi tegenda kubeera nga eweebwa kubanga bugenda kubanga munnange bugabanwa ate nga balina okubeera nga General Museveni jjukira nti yabasuubiza balina okuba ate nga bagabanayo akasente akalala akataabaweebwa 2021 nako balina okubeera nga munnange bakabongera era nga bino byonna muganda wange biri mu line balina okubeera nga bakafunamu nnyo. Essaawa eno wetwogerera muganda wange ebigenda mu maaso mu summit wali ekkololo ngenda kuba ate nyongera okubeera nga mbikubuulira akawunvu n'akagga kyekibaddeyo. General Museveni ayogedde atya kubanga
nga bwe nkutegeezezza nti emu ku nsonga ezirina okubeera nga ziteesebwako yeya security agencies ne police butya bwe bagenda okubeera nga bakwataganamu n'abeesimbyewo bonna ba presidential candidates okussa n'abo abeesimbyewo ku bwami bwa parliament nga basinziira mu Public Order Management Act baleme kubeera nga bataataaganyizibwa. Jjukira nti NUP bagitwala ng'ekibiina ky'abayeekera era nti abantu bakirabira ddala nti ba IPOD members bonna we twogerera bakolera Museveni kubanga jjukira nti Museveni yatukakasa nti 2-2 we tunaatuukira mu 2-2 tubajja kubawo kibiina kya byabufuzi kivuganya. Kakati muganda wange saawa eno bw'akulaga nti ateesa nabyo kiba kitegeeza nti era baateesa nabo beebo abaddala bamanyi nti ddala mutuufu bano bantu bange. Kakati campaign ey'okusonda ssente yorede abantu basonda dda ssente era nga oba oliawo eza iPod NUP tezeetaaga kubanga General Museveni gwe kasita ogenda n'otuula naye bw'oti kiba kitegeeza nti kaba kaweddemu era abantu baba biragenda kugamba nti munnange gwe okolera Museveni. Kati Museveni kyayagala ekyo kuba naye akipromotinga bw'atyo. Kale NUP tegeeza era General Museveni naye bw'atyo nti mu mabaluwa agawandiikiddwa invitation letters eya NUP teyabaddemu. Tusigale mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at Large era tugenda kuba tukwongera ebyavudde mu iPod. Mukama Katonda akuume.